Boarding a taxi. Boarding a taxi. Okulinnya taxi. Okulinnya taxi. Hello and welcome. And today we are going to look at how to talk when boarding a taxi in English and Luganda. Today we are going to look at how to talk when boarding a taxi in English and Luganda. Leero tugenda kulaba engeri gye twogeramu nga tugenda kulinnya taxi. Leero tugenda kulaba engeri gye twogeramu nga tugenda kulinnya taxi. Please note that it is essential to have an idea of the price used for transportation. Please note that it is essential to have an idea of the price used for transportation. Kya magezi okuba n'okumanya ku muwendo gwa ssente ezisasulibwa mu kutambula. Kya magezi okuba n'okumanya ku muwendo gwa ssente ezisasulibwa mu kutambula. Kya magezi okuba n'okumanya ku muwendo gwa ssente ezisasulibwa mu kutambula. Okay, let's start. Kale, katutandike. Let's start. Hello, sir. Hello, sir. Gyebaleko, ssebo. Gyebaleko, ssebo. I am going to town. I am going to town. Nze ngenda mu kibuga. Nze ngenda mu kibuga. How much is the transport cost? How much is the transport cost? How much is the transport cost? Ssente meka zontwalira. Ssente meka zontwalira. It is 5,000 Ugandan shillings. It is 5,000 Ugandan shillings. It is 5,000 Ugandan shillings. Ziri 15,000. Ziri 15,000. Ziri 15,000. Please note the price can depend on the area you are in. Please note the price can depend on the area you are in. Omuwendo gwa ssente guyinza okusinziira ku kifo ky'olimu. Omuwendo gwa ssente guyinza okusinziira ku kifo ky'olimu. You should inquire about the price before asking the taxi drivers. You should inquire about the price before asking the taxi drivers. Oyina okubuuliriza ku muwendo gwa ssente nga tonnaba kubuuza muvuzi wa taxi. Oyina okubuuliriza ku muwendo gwa ssente nga tonnaba kubuuza muvuzi wa taxi. Oyina okubuuliriza ku muwendo gwa ssente nga tonnaba kubuuza muvuzi wa taxi. Okay,
let me board. Okay, let me board. Kale, kaninye. Kale, kaninye. Okay, madam, sit there. Okay, madam, sit there. Kale, madam, tuulirako awo. Kale, madam, tuulirako awo. Kale, madam, tuulirako awo. On reaching your destination, nga otuuse gy'olaga, you tell him to stop over. Omugamba mu maaso awo ssebo. Omugamba mu maaso awo ssebo. Omugamba mu maaso awo ssebo. Note, it is good idea to pay when you are about to reach your destination. Please note, it is good idea to pay when you are about to reach your destination. It is good idea to pay when you are about to reach your destination. Kya magezi okusasula nga onaatera okutuuka gy'olaga. Kya magezi okusasula nga onaatera okutuuka gy'olaga. Kya magezi okusasula nga onaatera okutuuka gy'olaga. Okay, that's how you can talk while boarding a taxi. That's how you can talk while boarding a taxi. Eyo y'engeri gy'oyogeramu nga olinnya taxi. Eyo y'engeri gy'oyogeramu nga olinnya taxi. Thanks for watching this video. Weebale kulaba video eno. Bye bye. Weeraba.